po jako akawuwo. Olunaku olukulu ennyo olwa International Day for Universal Access to Information. Okusinziira ku minisita omubeezi owa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Kabyanga Godfrey agamba nti kaweefube ono atongozeddwa okulaba nga buli muntu wali afuna eddembe lye ery'okufuna obubaka okuva mu bitongole bya gavumenti era nga kino kyatongozebwa ekibiina ky'amawanga amagatte okulaba nga buli ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda ensonga zino zitunulwamu. Leero tuze wano n'abakulu bannange bano launching activities ez'olunaku nga buli omu obeera n'eddembe ery'okufuna amawulire okuva mu gavumenti n'ebiwandiiko byonna ebyoba oyagadde. Kaweefube ono amawanga gali 26 agali mu nteekateeka eno nga Uganda y'emu ku ezo era nga mu mwaka gwa 1995 yateekawo etteeka eriwa enkizo buli omu okufuna amawulire ko n'ebiwandiiko bye yeetaaga ku bifa mu bitongole ebya gavumenti. Tuyinamu amawanga 26, Uganda y'emu ku mawanga ate Uganda ye mu mwaka gwa Semateeka wa 1995 yateekawo etteeka eryana mulimu erigamba buli omu abeere wa ddembe okufuna amawulire g'oweetaaga n'ebiwandiiko by'oweetaaga okuva mu minisitule yonna oba agency oba dipatimenti ya gavumenti. Minisita Kabyanga era agamba nti ku buli mutendera okuviira ddala ku kyalo okutuuka waggulu gavumenti yassaawo yafeesi ez'enjawulo omuntu aba yeetaze obubaka obuva mu gavumenti w'alina okulaga n'ani gw'alina okubuggyako. Bw'obeera ku gombolola owandiikira gombolola kiifu, bw'obeera ku tawuni kaaso owandiikira tawuni kiraaka oba municipality tawuni kiraaka, obeera ku district owandiikira kaawo chief administrative officer kufuna amawulire, then bw'obeera wano ku ministry owandiikira permanent secretary, oba bw'oba oyagala amawulire kuvamu oba ebiwandiiko kuva mu agency ya gavumenti owandiikira executive director. Waliwo amawulire gabasasulira nagabatasasulira. Mu ssabbiiti sizini 2 gavumenti yakolera wamu n'ebitongole by'obwannakyewa naddala ebyebirwanirira eddembe ly'obuntu ko ne bannamawulire okulaba ng'abantu bafuna ebifa mu bitongole bya gavumenti okusobola okussaawo enkyukakyuka mu bannansi. Okusasidinga abantu balina okufuna amawulire agazikwatako n'olwekyo mu wiiki zino 2 tujja kukolagana ne gavumenti ne United Nations ne abamawulire bina by'abannakyewa okujaguza olunaku luno n'okutema empenda okulaba nti guno omwaka gwe gunaggweerawo okuva leero okutuuka Septemba ey'omwaka ogudda nti waliwo enkyukakyukanyo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abantu bafuna amawulire agabeera mu bitongole bya gavumenti era bagakozesa bulungi.